onagamba nti omuntu bw'alwala n'agenda mu bashiriku oluvannyuma ne yeenenya n'atola shahada ate oluvannyuma n'addayo ogwokubiri era ne yejjusa ku ekyo ky'akoze nti kikyamu ne yeenenya n'atola shahada omulundi ogwokubiri wabula n'addayo ogwokusatu era oluvannyuma ne yeenenya n'atola shahada ogwokusatu kati abuuza nti Allah asobola okusonyiwa omuntu ku mirundi egyo gyonna gy'azze yeenenya ng'ate bwaddamu kuliko akokubiri ekyokubiri shahada eyo gy'atoola gy'addamu oluvannyuma lw'okwonoona ani agimutooza ye kennyini oba afunayo omuntu omulala nga imaamu n'addamu n'amutooza shahada ne kubaako n'akookusatu oluvannyuma lw'ebyo byonna waliwo munne eyamuleetera eddagala era ng'alijja eyo mu bashiriku n'alimuleetera alikozese kati agamba nti bwe ndikozesa era mbeera mukyamu kubanga ku luno sinza abaagendedde ddala kyekibuuzo ekyo kyetutandise nakyo sooka kiri haramu omusiraamu kugenda mu ssabo olw'ebintu ebikolwayo ebikontana n'obusiraamu kubanga mubaamu kusamira n'okusinza ebitali Allah ebijjira ddala omuntu mu busiraamu kati bw'aba agenzeeyo ne bakola ebintu ebimujja mu busiraamu la shakka fakad kafara tewali kubuusabuusa aba akaafuwadde kati bw'akaafuwala n'okugenda mu ssabo naam ki ekimukakatako ekimukakatako kwenenya kubanga baabu tawba eri mafutuuha mulyango gw'okwenenya muggule الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها والهجرة تجب ما قبلها سلام بسازامو ebyonoona ebyakulembera bw'osiramuka ng'olina amazambi Allah agasonyiwa bw'oweenenya tawuba nayo bw'etyo esazaamu amazambi agasooka n'okusenguka n'ogenda ova e Makka n'ogenda e Madina n'olwekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba naam ama alimta anna tawbata tajubu ma qablaha nabbi yagamba omuntu omuto tokimanyi nti tawba esazaamu ebyakulembera n'olwekyo nga Allah bw'agamba nti qul lilladhina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf bagamba batakkiriza naam be baba beekomyeko Allah ajja basonyiwa kati n'olwekyo baabu tawba yonzigule omuntu okubeera nga yeenenya naye naam omuntu bwaddiŋŋana okuva mu busiraamu mulundi gumu oba ebiri oba esatu ekisooka yukhsha alayhi nga bwe yeenenya tumutiisa lwaki tumutiisa ayinza okuba tannakola tawba n'akola ki n'afa ekyokubiri naam ayinza okweyongera obutakkiriza n'abugendereramu ddala n'abunyikiramu nga Allah bw'agamba nti inna alladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila naam abakkiriza ate obusiraamu ne babuvaamu ne bakkiriza ate ne babuvaamu oluvannyuma ne beeyongera mu butakkiriza Allah tagenda kubasonyiwa kati naam oli ayinza okuga nti Allah ayinza atya obutabasonyiwa ng'ate baabu tawba eri mafutuuha era nga ne Allah agamba naam ya ayyuha alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a abange mmwe abeedibaga abayitawo mu kwonoona ne bakosa emitima gyabwe la taqnatu min rahmatillah temuggwamu ssuubi mu kusaasira kwa Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah asonyiwa amazambi gonna
omumugwamu n'omuntu avudde mu busiraamu yenenya Allah musonyiwa era nga Allah bwaga nti inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah asonyiwa gwaba ezambi eriri wansi w'eryo eryoyo gwaba ayagadde, si buli omu wabula Allah gwaba ayagadde. N'olwekyo baddu ba Allah ekyo kitulaga nti Allah asonyiwa amazambi gonna nga weenenyezza. Naye waliwo embeera bbiri. Omuntu bw'ava mu busiraamu n'addiŋŋana okuva mu busiraamu, naam, ayinza Allah obutakkiriza kwenenya kwe. Naam, embeera esooka kwe kukikola endal mauti, singa agenda okufa ne yeenenya, Allah ayinza obutakkiriza kwenenya kwe. Naam, mu kiseera ky'okufa kuba inna Allah yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yughargir. Allah akkiriza okwenenya kw'omuntu ebbanga lyamala nga tannayiriitira, omwoyo tegunnatuuka mu ddookooli. Ekyokubiri, naam, kad la yuwaffaqu litawba. Allah ayinza tawfiq kwe kwanguyiriza omuntu, Allah ayinza obutamwanguyiriza kukola tawba, kwenenya. Ekyokusatu, naam, bwe yeeyongera obutakkiriza nga aya bweganye thumma zdadu kufra lam yakuni llahu liyaghfira lahum, Allah tajja kola ki kubasonyiwa. Naye wala shakka, tewali kubuusa, naam, nti Allah akola ki kasita yeenenya, Allah akola ki amusonyiwa omuntu oyo. Era naam, ngera aya endala bwega nti illa alladhina atabu wa aslahu wa atasamu billah, naam, wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'a almu'minin wa sawfa yu'ti Allahu almu'minina ajran azima. Okujjako abeenenya naye bamala okwenenya ne balongoosa, toweenenya ate n'otakola birungi. Ekyokusatu naaga watasamu billah, ne benywereza kwani ku Allah, ne bamwekwatako nnyo. Wa akhlasu dinahum lillahi, ate naam, ibaada zaabwe ne bazitukuza eri Allah, emirimu gyabwe emirungi gye bakola nga bagikola lwa Allah. Fa ulaika ma'a almu'minin, abo bagattibwa kubakkiriza, bagattibwako bugattibwa. Tagaye nti fa ulaika humul mu'minun, naga wa sawfa yu'ti Allahu almu'minina ajran azima. Allah ajja kuwa bakkiriza empeera mudidi oba musera. N'olwekyo baddu ba Allah, omusajja oyo bwenenya, Allah akkiriza okwenenya kwe. Naye awali obuzibu weewano, oyo ava mu busiraamu n'abuddamu, n'ava mu busiraamu n'abuddamu. Ye tawuba ye bw'eba swadika y'amazima, tawuba ye y'amazima, esembyeyo n'endala ezasoose, baatina kungulu ng'asiramuse, akkiriza, yeenenyezza munda, naam, ekyo kye kiri wakati we naani? Ne Allah. Naye obuzibu buli mu muntu akola ekiva mujja mu busiraamu neyeenenya n'akikola, hal tuqbalu tawbatuhu dhahira, ffe abamulabye ng'akikola, avudde mu busiraamu, ageze mu ssabo, tumugaye weenenye, yeenenyezza n'addayo, tumugaye weenenyezza weenenye n'addayo. Tawuba ye kungulu tugikkiriza oba tugireka wakati we naani? Kiki tutegeeza tugikkiriza kungulu? Hal yu'amalu mu'amalata almuslimin, tumukolagana naye ng'omusiraamu oba nedda? Oyo tumuga ntya oyo avaava mu busiraamu tetumuweekakasa, la nu'amiluhu mu'amalata almuslimin, tetukolagana naye nga bwe tukolagana n'abaki? N'abasiraamu. Mulimu ebigambo bibiri, abamu bagamba la yu'amalu mu'amalata almuslimin, tetukolagana naye
naye al-zahir wal ilmu inda Allah naam wa huwa qawlu al-aktharin ekyeyolese nga kyekyabamanya abasinga obungi kumanya kuli eri Allah nuamiluhu muamalata al-muslimin tukolagana naye nga bwe tukolagana n'abasiraamu wadde avaava mu busiraamu naye tumubuulirira wanakilu amrahu ila man ila Allah ensonga yine tugirekera ani tetugirekera Allah hatha huwa arrajih min aqwalihim ekyo kyekituufu mu bigambo byabamanyi tokkiriza okwenenyako era bw'aba yenenya kasita ye amalirira nti akoze eki tikiri kyeyakola ekyamujja mu busiraamu akyenenyeza okwo kwekuba okwenenya kwe tekyetaagisa muntu mulala yenna kumutooza shahada bupya abamanyi balina qaida egamba ndowooza nasooka giraba Isaaka bin Rahawayhi yagireeta mu kitaabu Ta'dhim Qadri As-Salah ne Muhammad bin Nasir al-Marwazi ate nenjibulira nnyo mu bigambo bya Uthaymin ng'agikozesa nnyo egamba nti man kanat riddatuhu bishay'in muayyan raja ila al-islam bihadha shay'in muayyan omuntu bw'abanga alina ekintu ekyeyawudde ekimujje mu busiraamu kyaba akoze era ekyo kyennyini kyekimuzza kawuli abadde akafuwadde mathala busiraamu vuddemu nakuleka swala kasita yenenya n'asaala hatha yakfi oli yenenyeza nam nakugenda mu ssabo akafuwadde nagenda mu ssabo nakusamira kasita yenenya ekyo kiba kikola ki kimala shahada ne bwataddamu ndala wabula nam osoma ekitabo nga As-Sarim Al-Maslul ala Shatimi Rasul nam ate oli bw'ava mu busiraamu n'okuvuma nabbi ng'abadde mu siraamu n'avuma nabbi oyo nam bwe yeenenya eyo haqqi ya nabbi bwe yeenenya nam tukireka wakati we ne Katonda kuba yenenya wa Allah min sabbi rasul niye obusiraamu bulina ekibonezo kyebwakola ki kyebwamuteekawo ku muntu oyo la budda min tanfidhihi kyo kiteekeddwa okuteekebwa mu nkola kama qarrara dhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi kitabihi al-madhkuri anifa nga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bwe yattaanya ensonga eyo mu kitabo kye kyetukoonyeeko. Naam. Sheikh ate oli amuleetedde eddagala eddagala terikkirizibwa kulijja mu balaguzi mu masabo era eddagala eriva eryo terikkirizibwa omusiraamu takkirizibwa kulikozesa alina kulyewala olw'okutya okukakasa n'okukkiririza mu bantu abo kuba Nabbi Muhammad yatugaana okugenda mu bantu abo n'atuuka n'okugamba nti omuntu bw'agenda eri omulaguzi n'amubuuza ekintu n'amukakasa naam aba akafu awakanyizza ebyo ebyava ku Nabbi Muhammad fakaifa bi akhdhi dawa minhum oba omubuuziza buuza n'okikakasa ate okugyayo eddagala n'olwekyo kullu hadha la yajuzu ebyo byonna tebikkirizibwa saddan lidhari'a wallahu a'lam.